nja mugeraageranya ne ku byabakama abo bombi bassa kimu byabakama ne kibita. Owokubiri Stella Arach oba Araki mukyala mukyoli. Stella yafumbirwa omwami bamuyita Amoko. Omwami oyo ambassador wa Uganda ku UN DC mu Washington. Omwami ava nebbi naye Stella yasembesebwa omukulu Ogola, Justice Ogola. Ekyennaku mu byo byonna byonna, Stella is a cadre judge. Natuula ku lukiiko lw'abajjaaji abo era nga bw'ali omulamuzi with a flat law degree okuva e Makerere, ate alina degree just a bachelors yokka, talina masters, talina kirala. Ekitegeeza takwalifayinga na kukola analysis yonna ku musango gulina high profile mu nsi yaffe Uganda. Nga ogyeko mukyala Araki oba Araki oba mukyala Amoko, omwami we Amoko contract ye eri kumpi kuggwako okubeera mukiise okubeera ambassador wa Uganda ku UN. Kati omukyala oyo mukadde kano okusobola otuukiriza ekirooto kya mwami we okuli new winger contract, ayina kubeera a good cadre owa movement ng'asala emisango nga bw'agibuzaabuza. Bwe nkwongera okumenyeramenyera mukyala Stella byali be bantu abaakyawa Obuganda ne land system eya Uganda. Kimanyiddwa bulungi nti etteeka ly'ettaka lijja akadde konna. Baali maladde oddikola ki? Oddiwandiika. Balirinze eno paalamenti eyamaze okulondebwa. Olunaatandika otuula nga bakola ogwabwe. Simanyi oba Omuganda alisigaza akantu. Onaatali Muganda kubanga nabo bagalina oba bwe banaasigaza ki? Ekyo gwe nanga mpulira. Kaakati ekyennaku mu byo byonna, mukyala Stella oyo muka Amoko, omwami we ali DC mu Washington mu America, mu ggwanga eri America, ate adeetinga Ogola. Owulira? Ogola akimanyi bulungi nti oli mukyala mufumbo, naye Ogola amuganza oba mu luzungu kye bayita bedeetinga. Owulidde? Nga bwe nkigambye, bw'atayagalira ddala Baganda era kyabaviirako okuba ab'omukwano omulungi ennyo ne Museveni. Owulidde? Era kakati mwami Ogola newandibadde yawummula n'agenda yeekweka eyo mu bakadde. Owulidde? Bwe yeekweka mu bakadde gy'asinziira n'aleetaleeta bakada judges nga baba appointinga okujja muki mu courts of law nga tebakoze interview. Kwega mulimu gwe kwa kudeployinga ba judges. Tebajja na kola interview, tebalina qualification ziri awo, bafuna emirimu ne babeerayo okusala emisango ejja movement gyefunamu ng'enyigiriza abantu banna Uganda. Stella alina enkolagana eya personal gye tuyita personal relationship ne mukyala Janet Museveni. Olw'obukyayi bw'Abaganda ne Museveni, mukyala Museveni bw'ayina gubasaza mu kabo. Kaakati tiyakoma okwo nno eno ku Supreme Court ate n'aganza ne Katuleebe. Kwegamba ali eyo amansa amagulu. Simwogerako bubi naye ekyo kye kituufu
ekiriyo gana amawulire gaviira ddala mu kooti za Uganda. Abalamu badde ku parliament mulowooza yavunda ne kooti yavunda esinga ne kabuyonjo obuvundu. Owulidde? Kaakati nno ne tutuuka ku nsonga z'ettaka. Ku nsonga z'ettaka kuliko bajjaajeezi 5, abakyala 3. Oyo omukyala Stella Arach Amoko, mukyala Amoko, ne kubeerako ne Justice Kisaakye, ne kubeerako ne Justice Mwanda. Ebiseera ebisinga byonna amataka abagawangula ababeera abatuufu bwe tubadde tutunuulira emisango egyo oba ababaddeyo nga bagitunuulira mu kooti, abalamuzi abaalinga balamula obutuufu bwagyo yali mukyala Kisaakye na Mwanda. Mwanda mukyala Musoga, mukyala Kisaakye mukazi Muganda. Oyo omukyala Amoko yabadde avuyaga emisango gy'ettaka gyonna era yagivuyaga ng'agivuyagira mukyala Museveni. Ne Museveni n'abantu baabwe abo. Era beeyongera wala nnyo ne balonda Amongi, mukyala wa mutabani wa James Obote, mutabani wa Obote Akaki, Jimmy Akaki oyo ali mu parliament, ne mukyala we Amongi be baamuleeta okubeera nga ye minisita wa lands. Kaakati naawo ne gujja bagira ku nsonga z'ettaka. Takomaawo. Olw'okuba waaliwo gender balance eyali etuukiriddwa okubeera nga ejjirwa mu kaseera ako ak'emabegaawo okulonda Chief Justice, yagezaako okwagala okuyimirirawo naye obuyigirize bwe bwali tebumutuusa kuba n'abakyala abalala 2, mukyala Kisaakye ne mukyala Mwanda, kubanga bali nga mukyala Kisaakye she has a doctorate mu mateeka. Ne tweyongerayo ku mukyala Stella Arach. Mukyala Stella Arach, quote in quote, ye godmother wa Kalugire bawa Natasha. Abatekimanyi bulungi nnyo mmwe, mukyala ono Kalugiri yakolanga Chief Justice. Abantu abatekimanyi, awandiika emisango egyo n'agamba nti guno omusango gusinze ono. Kaakati bo ne basuula ekipapula ku mmeeza ya jjaaji ne bakola ki? Ne bagenda Kalugire n'oyo mukyala Stella Arach. Kaakati oyo nno mumalirizaako n'ebingi nnyo nammwe abalala muyinza okukola research, naye nze owange aviira ddala mu Temple of Justice. Kaakati mu bakaada judges abalala abagenda otuula ku misango egya nuupu egyo egigenda gye mwayingizizaayo bakama baffe aba nuupu abali ku ttiimu eyo, kuliko Justice Lilian Tibatemwa, Kiri Kubinza, ono omukyala Musoga yalondeddwa, naye olw'okuba omukyala ono she is a professor w'amateeka ate ge bayita criminal justice. Mukazi muyivu nnyo ate y'omu ku bakyala abatono mu nsi yonna abasomesa criminal justice. So asomesa mu buli university yonna, wonna waba asabye omulimu kubanga si kintu kyangu nnyo ekyo kyakola. Mukazi mulungi, muyigirize ddala, naye olw'okuba mukazi muyivu bwe baamuteese bwe baamulonze okubeerako neye disqualifyinga technically ng'agamba mbu ye mulwadde alina okulongoosebwa, n'asala amagezi ennyo ag'ekika ekyawaggulu n'agamba nti ye afulumya eggwanga agenze Canada oba US. Ayina abaana 3 bali Boston. Omu ali Boston oba omulala Texas oba Tennessee, naye omu asoma mu Harvard. Owulidde? Mukyala Tibatemwa, mukyala
tujja muyita muwala wa Justice Mudola era yali professor naye Professor Mudola. Tibatemu ono mukyala azaalibwa muganda wa Professor Mudola naye nga Mudola professor yafa ye yamukuza. Kaakano mwami Museveni nga bamumanyi obuzibu bwe, oyo Professor Mudola naye yali wa constitutional muwandiisi w'amateeka ga constitution. Kaakati mujjukira bulungi nnyo mu Odochi yali Odochi inquiry eza CA mu 1994-3 bakola constitution y'omu ku baali commendinga nti ensi esazeewo the majority bagende mu federal system of governance. Museveni tekyamuyisa bulungi, natta Professor Mudola. Kati Professor Mudola okufa kwe kwakola eddibu ddene mu family, nga buli omu bwe mukimanyi nti family weevaako omuntu abadde vibrant ayamba banne kiba si kirungi. Mudola mu kufa kwe ono omukyala Tibatemwa yali overseas ku studies ze ng'akyasoma amateeka. Kaakati n'akimuwaayo. Museveni n'ajja mu famire eyo ng'enkola yaabwe, n'alyoka alondalonda abaana ba Mudola abateese mu revenue, abateese mu bifofofo. Kaakati okubazibikira emimwa, bw'abaawo akekejjira nga amunyiga, bw'abaawo agiraagira ng'amunyiga. Eyo y'enkola ya Museveni. Kaakati omulungi wadde nga bamumanyi nti tabulwako kamogo, mukyala Tibatemwa Lilian kiri kubinza, naye obuzibu bwe bwali bwe buti. Y'omu ku baprofesa ab'e Makerere abaagamba nti nno mukyala Museveni ayina obuyigirize era yafuna obuyigirize obw'education mbwera diguli ne bagimuwa, nga mukyala Tibatemwa Lilian kiri kubinza ya authenticating education education y'omukyala oyo, call it whatever you want, mukyala Museveni. Kaakati oyinza okugamba nti yagigaba oba kiki. Look, omukyala okwonooneka ku education ya Uganda akulinamu omukono at least 75%. Ekyo njagala mukitunuulire on the other critical angle. Mwetegereze education eyonoonekera wa. Mukyala Museveni yalituusa atya okubeera mu kifo ekyo mwali akikoleremu ng'ate n'okusomesa nassale takusobola, kubanga tewaliwo muwala we n'omu ayina diguli gye muwulira nti yagifunye. Kaakati ekyo bannange kyammwe kwesalirawo, naye nga mwetegereze abantu be mugenda okudiiringa nabo. Kaakati omulala ku bajjaaji agenze oyo Tibatemwa anyway mumaze. Akati ku bajjaaji abalala agenda okubeera ku kakiiko oba agenda okubeera ku bench ey'okulaba emisango egyo ye Buteera. Omusajja Buteera oyo gwe mulaba ali mu lusse lw'aba Tibahabulwa, mutabani wa Kaleekyezi nga mwami Fred Lumbuye bw'amuyita, era nga ddala kyekiikyo ye Lutabaisirwa, Tibuhabulwa, Museveni, Kaguta, ebyo byonna bye yeeyita, naye nga gali amalala agasoose ge gagi. Kayihura ne Buteera beetabako olumu ne bakola emirimu egy'okutta abantu. Egyasinga okumanyika ennyo okulaga nti Buteera si mutuufu is a cadre judge gwe musango gwa Kajubi. Ye ne Kayihura baakola olukwe
ne batta akaana kakasirye nga kivudde okuzimba okulinaana amaka ga Kajobi e Masaka gye bamuzaala. Ekigendererwa mu ekyo nti Buteera ali eri mu kkooti, Kayihura ayagala bino ebyokubba. Olina ne bamutta ne baleeta omusango mu kkooti, Buteera n'aguwomamu omutwe, Kajobi ali mu kkomera. Ekigendererwa mu byonna byonna nga bwe mukimanyi kwali kubba properties za mwami ani Kajobi. Properties 18 ekyo mukimanyi ndowooza, n'ebizimbe 3 mu Kampala. Kati mulindirire kkooti, Court of Appeal actually yes, gye baateekayo eya Kajobi. Owulidde? Naye eya 2018 situmanyi oba aligiyitako, naye implicatinga bulungi Buteera okubuza omusango ogwo. Mutunuulire ne kino. Buteera bamulonze nno kakati nga Deputy Chief Justice ne bamussa ku panel eya Court of Appeal, which is a constitutional court. Kati ekyo kitegeeza ki? Bonna aba Nuupu abalondeddwa kasita abeerako akagundi konna nti bagenda mutwala mu kkooti, bannanga abawolereza b'aba Nuupu mwesibe 2 kaada jaaji yatuuse dda mu ntebe. Ekyo kintu kikulu nnyo. Buteera musajja Munyarwanda, era munoonyereze nnyo ku buzaale bwe. Empapula ze teziraga nti musajja Muganda, Munnayuganda, si Munnayuganda. Owulidde? Kale n'ekyo zezo ensonga ezimu kuzikwatagana naani n'abantu abo. Omuntu gwe nnendo bba waayo asembayo ye Supreme Court Cashier, amannya ge ye Sise Kagolo. Mukimanyi bulungi nnyo kakati mwenga abatwala emisango nti bw'agaana ssente omusango guba agulijectinze, bw'azikkiriza ogwo gubeera gukoze eki? Gujja kgenda muki mu maaso. Naye akola n'abakyala. Omulala yeeyita Nalukwago Sali. Oyo Nalukwago Sali naye agendera mu kisawo ky'abali. Oyo omukyala gwe muwulira Sise Kagolo bw'alwala nno oyo ye alwalira Paris. Ssenyiga ne bw'aba yamulumye. Kale nno ebyo bye bibadde ebyange. Badde nsaba abalina ebirala okwongerako mutunuulire abantu abo ba judges. Kigenda kubeera what we call the stumbling block mu cases n'okubeera nga bazuganya abantu ba Nuupu abalondeddwa mu parliament ne mu bifo ebyobukulembeze ebyenkizo. Mpozi anaasembayo Kibita oyo mumanyi era namwogeddeko. Kale bannange mbagaliza olutabaalo olulungi.